Abayiba manyi nti nagenda kukola nkomyewo ne ssente naye bategera nti nakomawo nga ngongoba tebakyayogezaganya nange. Omulundi ng'ogwomunaana guno genda bala mulundi gwa munaana ogw'okulongoosa wendi nze nandi kuziba mama talina kuba ye mama ye taata ate takola. Nze eyali akukola yandibadde nga neeyamba nange ndi ku kisenge. Esala kakati omusawo yasabye obukadde 3,700 basi terinyawo kati ate nga tetubaze naddagala. Nsobole okuba nga njanjabi omubiri guterere guleme osalibwako nzire mutambuza obulamu bwange. Omulabi wa Spotlight News Media olunaku olwaleero kyanjawulo tuzzeeko wano Ekyengera Mugongo wano mu Town Council ey'Ekyengera mu district ey'e Wakiso gye tusangidde mwana muwala amaze ebbanga lya myaka 5 nga tatambula wabula ng'obuzibu buno yabufuna agenze kuba kyeyo mu Buwalabu. Katunnyonnyole embeera eno nga bwe yali ojja tubeera ng'otugoberera okumanya kyajja kitya yali bw'atyo oba erinnya Kiza Peter omuweereza wano ku Spotlight News Media. Sooka obuuze ku balabi erinnya yegwani olwaleero wano. Mbalamusiza nnyo basebo ne banyabo erinnya nze Nakatolija Senoga. N'emyaka 25 era nga nviiridde Ekyengera Mugongo. Kiki ekyakutuukako okumala emyaka gino 5 gyonna ng'oli wansi? Namenyeka nafuna akabenje akabi nnyo ddala nga gye nkomeza. Nawanga nka nava mu ggwanga lyange lya Uganda n'engenda e Buwalabu e Saudi Arabia. Ennaku z'omwezi nga 3 Mei 2019 nagenze kuba kyeyo. Ng'era bwe mumanyi bw'onoonya emirimu wano wali Uganda ngirema. Ekiro kiba kyakuwanga nka genda ku mawanga osobole okufuna ssente. Nagenda e Buwalabu era obuzibu buno gye nabufunira. Nasirituka okuva ku kalina ya 3 paka wansi. Ne nkutuka omugongo n'amagulu gange ng'omi ne gamenyeka. Omugulu ogwa ddyo mukono. Bangi batulanga bagenda mu Buwalabu ne bamenyeka. Ku mulundi guno gwe yeesuula be baakusuula walina bizibu ebyakuleetera okuwanuka waggulu n'ogwa oba Abawalabu bennyini bakutuusaako embeera? Sijja kuwayiza Mwarabu tebansindika sibe bantuusaako embeera eno wabula naseerera. I lost balance in a blue kuba nali ngambiddwa okulongosa balcony. Nenfunda madamu angambye nongose balcony naye nga ndikyanganganye. Wabula kwa olunaku bwakyanga sirinze nga mpiya sibitegeera mu mubiri n'embeera yonna ngenyigiza. Nali manja emyezi 3 era nga bosi wange musabye aweze ssente eri mukadde kuba mukadde yali mulwadde mama wange n'alongo omugongo alina obuzibu n'omugongo. Kati nga nnomweza ssente ate tukyera twali tugenda munaku nkulu za Christmas. Mukama wange n'aŋŋamba ssente ajja ziweereza oluvannyuma lw'emyezi emirala 3. So nekinyiiza mu nze ekyanyiga ne nfuna amaziga ku mutima ne negatagata era bukya nagulawo olugi bulungi nga 2 December amazzi nengasena kubeera n'abajja okulaba akabenje wekagwira basangawo amazzi basangawo olupiira. Naye mu mbeera y'okulongoosa mba ngasika olupiira nenseerera nempitako ku kalina kyeninga kyenzijukira nagamba maama olwo kiki ekyakuleetera okuseerera? Munze nali nfunye obusungu bungi ate era nali nekyayekyaye muco nga manja simanyi bantu bange bali batya essimu sikyabawuliza nga bajinjirako kwegamba engeri gyenagenda nga ndi muto ate nga ndi muwombeefu nnyo ndi mwetowaze mpuliriza ate nga nkola ekisaanidde okukola. Nagenda ew'Omwarabu nga nkola nga ndinga nti nkola waffe eka owa mama wange. Nina oluyonjoyonjo lungi nze saamanya nti munaaye bwe nagenda n'oluyonjoyonjo lwange eri bwe binaabeera ng'ebyeka kuba nze gwe mulaasa kuba kiyumba kimu. Mukama wange olw'embeera ye nti eri ayagala nnyo ssente. Bwe nagenda nali nfuna esente wakati wa 85 ne
lwenda gye mitwalo 150 ku 9 egya Uganda. Kati mbanja awo nangamba nti Lydia mu Luwarabu nangamba Lydia Koyes nga kyategeeza I'm very good, ndi mulungi nnyo, nkola emirimu egirungi, I'm very neat nga era asiima. Nangamba ayina kyayagala okunkolera kyeki kambagambe. Nangamba agenda kumpanga bonus batya. Nangamba I'm going to take you to one home, you clean good, I give you bonus. Namgamba okay madam. Bambi mu buto bwange kuba natambula n'emyaka 21 nendowooza nti bonus gyagambye yagenda tukizanga bwe yagambye ekigambo kyato amuna eri ddiini gyesibuka y'Obuyisiraamu ngamanyi munnaye ekigambo agenda kukola ki kitambulirako. Bwe mulaba nze ku mazaalibwa gange gennyini bwe natandika okubanga nkuba ebiyumba eby'enjawulo nga 16 Agusto nga emala longooseeka ewuwe ye nga sponsor wange yantwala ng'atuma driver kuba nali ne bakanga saa 9 nga nzuka saa 11 nenkeera nenjikola abaana bategeke lunchbox yonna bwe bagenda saawa emu nentandika okukola egya mukama wange nzigenda okukana saa 7 nga maze 7 driver najja nantwala nenkuba ekiyumba ekirala okuva saa 7 paka nga ku 9 then 9 ne banona nenga nenkuba ekiyumba ekirala ekyokusatu nenvayo saa nga 6 ogw'ekiro kanga neja mukama wange ginniza wabula sente ze bampanga bwe natuukanga nenzimuwa nga manyi agenda zimpanga ku musala gwange 85 gatako 5 ziba sente nyingi baganda bange. Ngolezo sente oziwaani? Nanza mukama wange. Lwaki ozimuwa ng'ate gwe yalingako? Nali manyi ngenda zeterekeranga naye munne lwatuukanga nga aba yayogedde nabo dda benkoledde nga bamugamba Lydia we give Phyllis twamwadde sente. Kati lumu namubuuza mukama wange nemubuuza madam but you say you give me bonus naye ate sente ngozi nzijako. Nangamba I'll send Uganda to your mama. Nenguma ndoza 85 rand kwa waliwo ekiyumba kye nakuba olwo ndyoke nyuke saa 10 then vyongere nkuba ekyalanga olina okuta olujja weka walufukirira gwakuta gwasqueezinga nze gwe mulaba nze ndikaana kambata like nwanye nina mama ye taata naye kyonna kyendi leero abadde mama wange na jjajja wange. Bino ebiyumba ogaye wakubanga ebiyumba bisatu olunaku. Sente zino sente najjanga nazo nga bakama benkoledde bansiimye bampadde oli nakuwa 2 nakuwa 10 oli nakuwa 5 nga bwe naddanga ewa boss wa driver nga nzizaayo ewaka nenkwanija mukama wange gye saalesewo nga naye sena maze okugikola awulo osanga sinki ekulinze nga waliwo ebipya mu kyo nampita Lydia where Phyllis atini Phyllis nzimuwe lwaki angambye yagenda ziweereza eka nenguma wabula mbuuza mukadde wafunye ku sente nti nedda nga yasinze musaala gwo kalu 85 kati nga kwata 85 gatake 2 wagatake 5 ziba sente twa mulukumu something of which ke kakade kamumwe we mtwala 3 oba mwe mtwala 4 oba kamkitundu ngamba nkolera ddala naye mukama wange naye paka nekakicyanuma ku mutima sente yazisigazanga teyazimpa nga nolwasemba yakwata 85 n'alusala naweza mamange mtwalo naweza mamange 430 Saudi Riyal je mtwala namwe 3 ja Uganda nze gwe mulaba nze nakaaba mwe nali saitanga mbera nungi saganga kaya mama wange nga muguma yange mugamba. Kati kitegeeza mu Buwarabu waliwo abakupangisa nga ogenzo okukolera nga ye ate ye yennyini n'abeeranga musente n'abeeranga akufunamu sente bwe kiri kino kijja kitya we muve eno contract ezo babeera mwakikaanyako tekiri mu contract esoma nti bw'oba ovudde eno you're only supposed to work in one home okukola mu nnyumba emu naye olw'obugonvu bwange nga bwe nagaye taata mu ntandikwa nti nali ngonda nnyo ate natambula ndi muto kati nga nze buli kyaŋŋamba nja kikola nga simujamerangako nga buli kyaŋŋamba nja kikola yewe yaŋŋamba bonus nsanyuka kuba nabya ddala nga nina kyengenda okugatta ku famire yange naye sente yazisigazanga. Kati buno obuzibu obw'okumenyeka n'otuuka okubeera ng'essaawa eno oli mu mbeera bweti osooka otubuulire mu bugwawo butya? Obuzibu okumenyeka buno mbufuna ntya twafuna obutakkaanya ne mukama wange nga nze nkoye omukoya ku byumba ebirala byonna nga ndaba nkoowa ne mugamba madam nsaba kunzizayo ku office bampe ennyumba endala nkole mu nnyumba emu nkoye okuba ennyumba ezirala bwe namugambako munaye ekitanda nakinzijako n'akiwa omusomesa eyali azze okusomesa abaana nga basomesa Oluzungu n'Oluganda kuba mu ntandikwa nagenda kukola nga
nani oba kyemmanyi nga Kadaama naye mukolo gwa Kadaama nga ate at the same time ayagala nsomese n'abaana be Olungereza basomese Oluzungu lwe yasanga sibasomeseza lwali lutalo nalwo nensigala nga ndi mukaka ndi muwombe kuba mama wange ngamba oyonyize nnyo onyangayo ku glasi y'amazzi n'okakkana gwe mulaba nze obusungu bwange bubi nnyo ddala sitabalimba nti ne bwe nzijukira emboozi ye Saudi mba mpulira nga enkyankananya nga omukulu bwambuuziza obuzibu buno butuukawo butya bwe namusaba nze ku office yanvuga nantwala ku office bwe yantuusayo nasangayo munauganda munaffe akola ku office madamu ayogera olulimi Oluganda Oluzungu Oluswayiri yakulira abaddugavu nga tonnabamenyeka nga sinamenyeka olwo tuli myezi 8 tutuuka ku office nga nyingirayo nga munyonyera ensonga zange wifi nedda bajinjako esimu bajinjako sogera n'abakadde bange salary amusala nkuba ebiyumba ebirala oyamba naye bosi wange weyayingirayo oba yabagamba ki simanyi bangamba nzireyo wa bosi wange era nensirika nenguma wabula yetwatuuka nempiya nga nkoye nemugana nayo manyi madamu bwotayagala kungaba because omanyi nkola nnyo ndi mulungi ndi mwetowaze you love me I love you but if you don't want to go with a contract nga bwegamba nti nyumba emu onkubisa ziye nyumba nane wendo atogena kumpa ddagala olwasembayo lwe nalwala olwo nga maze okulinya amadala nongosa siringi ekiyumba ekimu nali ŋŋaanye ne baganinnisa amadaala nongosa siringi nadda ssaawa 6 drivers bwe yanona ntuuka nina okukola eja madamu namugamba nsaakulirange eddoboozi lifudde ligenze sikyasobola kwogera nkuba bukubikamu oba si kyonna kuwandika wansi bwe nagulako eddagala ku ssente ze baali bampadde yaŋŋamba lwaki naguze ku ssente ze nina kugenda government hospital not to go private hospital why buy medicine on money ezize nesitabitegeera kati nalaba tugenda sikanya omuguwa nemugamba naye omanyi madamu bano mbadde nkolera bakasitoma abo kuba kirabika nave eno ku office eyaffe e Uganda nave Uganda nengenda omwarabu ate nafuka nakola office eyiye ngaakozesa nze nkole sente ate nga naye akola government wabula ankozesa nkole naye nga ezange ze bampadde zezize yebezeewo katugambe bwe tutyo nalemerako samuganya kubeera nga ancunya because bingi byesandyagadde kwogerako kamera ebimu bibi bosi wange gwe mulaba oyo bwe twagenda ku office ne bagamba nzireyo ewuwe yavuga emotoka nga ntudde ku side ya kkono naye nga olugi lwange terunyedde nga buli lwengezako olunyweza aluta jukira bavugira ku mukono gwa left nemugamba madam my door is not closed can I please close it or can you help me lock it madam naluta intention ye yali yakuvuga kuba transformer nveemu ngwenfe bwentyo transformer nga olaba transformer ene yaffe taata oba nga olaba emiti egy'amasanyalaze nga waggulu kuliko ebitaala lights nga olaba enguudo zaffe Uganda nga waliwo ekitaala kati kankwe example nga eya Jinja Road ng'oyambuka ogenda ekigende Nakawa ebitaala omuti gw'amasanyalaze weguli waliwo ekitaala then camera yavuga mu busungu obungi ng'awulira anetamidwa kuba mugambye njagala kukyusa njagala ntwale ku office bampe ekiyumba ekya yavuga emotoka kata atomere mu kyo nze nveemu nfe ampone nga teyakomaawo bwe nagezaako omulope wa bba nga ngamba baba batubayita baba nemugamba baba I am not okay I don't have my phone I don't talk to my mom I don't know how my people are but omusomesa gwe sajja kwasanguliza erinnya n'omufilipino eyalimu akola n'omusomesa omu Pakistan besitajja kubagamba manya nga bafuna buli kimu kyebaagala essimu bagibeerako nga ebaagala naye nga nze nemmala emirimu neŋŋamba nkwateko ku simu ansanga busanzi naginzijako nga yagamba n'abaana abato wifi bakajjangako tokanga okola neweemalamu era mama wange nze ebiseera bimu yasindikanga businzibwa esintuka bosi wange olwo najja jukira olwokutaano yebeeranga weekend eri tebakola kuba kusaba juma then kubeera kakweketa kufumba nga agamba jija yela come no nakuwa esimu naga your mama ogenda send voice note listen reply then give back Joel simu bajita Joel jimudize era nga mama abataddeko bambi nkawuliriza kamu bubiri
ne muddamu ne mugumya nga mugamba ndi bulungi naye nga nzamanya kye nali mpitamu. Ogamba watuuka eri essimu baagikugjaho nga toyina ngeri gyo? Yagizijjako kasana mulopa ku office eye Uganda nti ankubisa ebiyumba ebisukka mu kimu ate nga contract esoma nti nakuba kiyumba kimu. Ekirala yajinzijjako kasana ekyawa nensooka nange nenfuluma nengenda ku ddwaliro government hospital nali nzibuse nakiddukamukko sijja balima nakiddukamukko nakwema nga amasimu ag'okumukumu namugamba kyaka mwalawo yafunye waje bagenda omuwa 2,000 millions 2 naye nga nali nekyayi. I was going through a lot. I was depressed nga nina trauma ndi stress bitegeera sente zange azisala ayomba nnyo awogana nnyo. I'm sorry to use that term nti awogana nnyo naye nga kyo kituufu omwavu awogana ate nze omuntu omukakamu njagala nnyo eddembe njagala nnyo ebintu nga biri very peaceful kati nga nina kumuyiga kumumanyira embeera ze. It took me some time to study her naye twalema okukwatagana ne bosi wange gwe baali bampadde gwe sajja bagamba linnya. Kati otuuka otya okuva mu mbeera awo ng'omaze okufuna obuvune obwo? Ntuuka ntya okufuna obuvune buno? Obuvune obwo ng'omaze? Obuvune buno kuba sibagambye engeri gye nabufunamu. Olwali lutalo nze ne madamu wange paka yamala nakiza kuba namumayiza mugambye omanyi madamu bw'okyagala ngende nkwebali eri bw'obadde onsindika nga mwakola bw'okyagala kunga bwe bakuntwala ku office nyamba nkola ekimu. Just doing one big favor. See your big sister nga ayina mukulu we gwe sajja bagamba n'erinnya madamu oyo yali mulungi kyenizo bagamba yalinga mama wange kuba namwagala to the maximum nga mwabu naye nga ndabya ddala yalinga mama wange. Waabwe namugamba ntwala ewa muganda wo mukulu wo gwe mba nkola teyagaana yamukuba essimu era bamukuba essimu nzijukira okuyanga madamu agamba Lydia come kuba Kadama yali mu Filipino ng'agenze contract yeweddeko. So nengenda era natambula na basi okuva e Najran to Jeddah nentuuka e Jeddah nentuuka bus park wezi stoppinga nasindika driver najja nanona driver yanona nentuuka aka obuhag bupeke bukisi wali wonna. I felt at home, I swear. Nawulira ddala nga ntuuse ewaka nenkola naye ekyamenya omutima nga contract yange esoma nti nkyali wa madamu wange omukadde ate ngono omuganda yetamuwanga bintu byange passport yokaje yamuwa naye nga contract eraga nkyakolera ye ne ssente yazisindikira mama wange. So ntuuka ntya Kabenje emyezi 3 bamaze tebansasula mbagaye munzize ku office amuleke nzide Uganda n'atisatisa mama wange amwesimanga $10,000 tuzina dola ezo asobola okusasula sente ze yanteekamu okuba nga nzija ebuwarabu nkole bunina ekyejo njaga kugenda Uganda yonna njagala simu ne sente zinali ntegerese ogula essimu yamayiza nazo azinzijeeko nangamba nga nze bwenzitutte kubanga weewuunya omuntu akugyeko sente zo 230 Saudi Riyal emitwalo 23 in fact 270 Saudi Riyal emitwalo 27 ta Uganda ate n'otukozi musana nagamba gwe kenyini bwe yazidde kati awo batomutegeera. Ntuuka ntya Kabenje olw'embeera eyali enyigiriza ennyo nga mpulira n'ekyayi nkooye buli kimu. So ku lunaku lw'okulongoosa amazima gali nti nalemererwa okulongoosa nze bwe mulaba nasika busirupiira nentuula. Eventually after I dropped off the balcony nengwa wansi okuva kalina ya kusatu paka ku ground floor ebyaddakaawo simanyi. Otuuka otya okuyita omwo enzimba yali mbi okutuuka okuyita mu balcony? Enzimba teyali mbi naye ku balcony tekwaliko obunene obuntu bwekwatako osobola okubeera nga you don't slip off, like you don't slide, you don't fall down. Ebato omala otuuka otya okuva e Saudi omaze okufuna obuzibu buno obujjanjabi babufunirayo? Basooka ne banzijanja mukama wange nga nabagambye ono gwe nagamba nti gwe nagamba madamu wange ex madamu wange nemugamba antwale wa mukulu we muganda gwe mba nkolera yali afunye ekifo mu mutima gwange nga mulabya ddala alinga mama wange. Yantwala mu ddwaliro sijja bali mbasaabira abanga bantwala naye muco mukudde engulu nesanga mu ddwaliro nga maze naku 10 ndi unconscious naye ngenda okuba nga sisimuka neetunuulira nga nina ebyuma. Sijja balimba naye sifuna nko Kabenje banzaala ndi mulamu bulungi banzaala n'amagulu gange gombi
naye Korwe nalaba nti tebadde firimu tegabadde mawulire wabula nga obuzibu buntuuseeko nange byenayina banga ku mawulire nti gundi yafunye akabenjo wamotoka yakoze kya mutemenyesa amagumba kwoze yali amenyeseko ge nali ndabye ku kazini wange esaya kati niwenjogera naye ali Buwarabu ali Abu Dhabi akola era kyeyo munaye simanyi oba kituli mu musaayi oba ssente gye twagala ennyo sijja balimba banzijanjaba mukama wange yanzijanjaba era bajja ne mudayo ne bandaba era bwe yajja ne mugamba mama madam thank you era ne mugamba I am sorry nagamba Lydia it's okay nze nalongoosebwa oba nongoosebwa kyenyinza obagamba oba nali nfuddeko nenkoma Katonda nanziza engulu kubanga theatre yetiisa abaganda bange ze gwe mulaba nze bakanongoosa emirundi 8 ogw'omunaana gwe gubadde wano e Uganda Saudi banongoosa emirundi 3 bantikamu ebintu ebinene babijjamu ne bateekamu metal implant ne metal plate ne bansiibula nzira nkye Uganda ng'omwami bw'abuuzizza baali baganya okunziza nga bangamba nzire mu kiyumba ne mbagamba tekijja soboka baali nga sinaba kuwona nzire mu kiyumba mbe nga ngenda ku ddwaliro for physiotherapy nabagamba siva mu ddwaliro wano nva wano nga ngenda waffe Uganda muntwala ku kisaawe basosho wakazi bonna ne bajja then PR w'eddwaliro najja ne mubuuza sebo olina abaana oli muzadde bw'obeera gwe nga mwana wo gwe bazayo mu kiyumba omukizaddeyo oba omulekanaddeyo oba bw'obeera gwe nga wetadde mu bigere byange oddeyo batoddayo nagamba omunauganda atabuse Oganda Mafikoes Oganda nagamba Lydia nga balowooza nali ntabuse kubanga namale banga nga soogera era bwe nkulaga amanyo gange erimu lyayitako wano kuba bwe nagwa bubi omugongo ne gutta amagumba 2 okugulu kwa left n'okwa right gombi ne gamenyeka okwa left akakongovule kafuluma okwa right kayiika nga olaba eggi ng'olisusiza ebisosonko by'eggi n'obismashinga oba n'obisekula bwentyo bwenali ne kudeforminga ne kudda bwekuti ngera efaanyi omujo birabako banzijanjaba nabeerayo December January nesaamanya na mwaka mwakuyingira mu kyoga 2020 era okwalinga okufulumako wabwe zalina kuza mwezi za 12-13 January nga ndi muka wheelchair naye nga orthopedic surgeon wange kuba yenja mubagamba erinnya Dr. Aisha yambeererawo yabeera nange ne tiimu yonna eyabasawo nga Munauganda Musaudi nga Muwarabu Musaudi naye ng'alimu olusayi lwaba Yemen oba Abasyria bwe batyo yes yanjagala namwagala ate nga yali alina Kadaama nga yina erinnya lyange Lydia so nga njagala nange ne mwagala mu mbeera eyo yambeererawo kizibu ki bw'osinza okuyitamu wano mu Uganda naddala mu mbeera nga amalwaliro ga bbeeyi amagumba galuma amagumba ga bbeeyi nga mbagambye nongoseddwa enfunda n'enfunda eziwera kati nkomawo nti Uganda bakola paperwork kuba omunaganda nange yata naye nga Lydia mudayo yali azze mulongoosa appendix nemugamba muganda wange oli ne museko wange nwaniraako nzireeka sobola kuddayo okukola nga nimbeera bweti era nze gwe mulaba nga we nabagambye dikana kambala physiotherapy classes nazikolera ku kitanda kyange mu ddwaliro East Jeddah Hospital Jeddah Saudi Arabia nazikolera ku ne bangamba wanika omugulu ne bangamba wanika okwokubiri kola 1 kola 2 ng'ebimamu ebiri naye nga nguma nenkola nentuuya nalama ne bannaaza naye sirina kye nsobola kwekolera nga era abasawo ne ba bedside nurse be bajja ne bannaaza akukyusa so gwemulala sakusaazalibwa ku mulembe gwa pampa nzambadde bukulu buno nakuzaalibwa ku mulembe gwa nappi naye pampa nzambadde mu bukulu bwange buno nga buli kimba kinkolera temumanyi baganda bange temanyi kyoyinza wulira nga olala tosobola kwekolera kintu nakimu nga buli kimba kikolera bukolezi kiruma mu kitya muli kiruma ko buli wenkijjukira mukuba nekakatisa yakatira kinuma nze munze nkuze manyi okwekolera like mama and tata omusingi gwe batuwa kuyiga kukola like kukola kinuma okuba nga sirina kye nsobola kwekolera nga natuma muntu kinyiga ate mulimba mpuliranga nti ndi buzibu gy'oli gwe abanyamba saagala kalubuza nnyo bantu mbeera saagala nnyo okubeera burden eri omuntu njagala neneekolera biki ebikuleetera okulaba nga olinga
Okunaza, okunyambaza, mperezaako kino, mperezaako kiri, jjukira amagulu sitambula, sisimba sirinya. Embeera esomooza. Sina gwe njagaliza kuyita empisa embino. Kubanga olugero luwanvu olutajja kuggwayo naye nga lusoomooza. Naye nga kyo mulimu ekyokuyiga. Kuba njize okubeera omugumu, njize okuba nga sidipendinga nnyo ku bantu. Bangi bagenze gyali mukwano gyange, mingi gigenze. Nensigala bwannamugina ne maama wange n'abaganda bange na famire yange. Naye era wendi Mukama akyankuumye. Embeera kati mu kaseera kano okulaba ng'oddamu bulungi nga omulimu wa okuddamu okulongoosa n'okukutereeza obulungi kyetaagisa ssente nga mu. Sijja kulimba Mukama wange. Niwengeza kukola estimation pia nange mulimba neerimbe ekituufu amagumba ga bbeeyi. Nga weyasoose okubuuza bwenabeeranako nga 7 February nali nkomye Uganda 7 Feb 2020 then COVID najja mu March. Bwe natuuka eka nga ndowooza ndi bulungi mponye. Kuba omusawo yangamba bw'otuuka aka laba omusawo w'amagumba muggyemu metal plate. Eyali mukulu kwa nkuno okwa ddyo. Bambi naye sina ssente. Savings zonna nga abeka baali bazikozesa nga zisigaddeko ntono sijja badimba. Naye era ezayisigaddeko entono ze zantaasa kuba otwagenda okuba x-ray. Ouma bwe nali manyi tusokwata amagalo tubugyemu nze ne mama wange ne kojja wange omu. Munnaye byali byagenda mu theatre. Olwo nga kwe kulongosa okwokuna ntuuka ntya ku ddwaliro. Mama wange yakubya director wa office eyantwala gye sitajja kwasanguza erinnya. Era director akola mu gw'amaanyi okumbeererawo. Ssente zaasokeza nongoosa omulundi gwange ogwokuna ku Victoria Hospital Entebbe ne omusawo yanongoosa benjo bagamba Dr. Farouk Sawenjoji aba atasobola mu bwange kubanga kolo nali nfa. Omugulu gwange gwe mulaba guno gwa right gwazimba nga gujjudde pass ebima ne bibuya munda ne biyingira munda. Mama wange yayinza bagamba kinaliko kyeyalaba nga ne bankuwa painkillers tezikola kuba amasira galuma ate nga mwoso gagenze mu ggumba. Ekifaananyi kye banteekamu kyayingira munda n'obuuma bwakyo kati okugulu nkufiirwe. Era omusawo yajja ennaku z'omwezi zaali 12 March nga ba admitinze nga office director akulira office eyantwala gye nayita mwana Uganda nakubidde omusawo amwadde ssente bali obukadde 3,900 bali obukadde 4 yes kwa yaseye 6 naye kuba nti director ayogera naye natukoyako ku 4 nga simanyi munnaye nti naye nongoose endala ezininze maaso nze nga manyi kweko okusembye munnaye mpone. Era bwe banyiga paasi bwe basala nanyiga paasi nakuza mwezi za 15 March 2020 ne banzayo mu theatre ne bansala nzena ne bajja mu plate nateka mu plate endala. Baganda bange nenziramu nezayo okuzironga njavula pya buto side okulinnya. Mama wange n'agamba kayita omulinzi yayingako omuto wange kaggwa yamenyeka omukono ng'ali ku ssomero. Kwa mukwano gwomu yamusindika era nabo bali kukaina naye teyayitako waggulu paka wansi just yaserera n'agwa eno waggulu gye bali ku ssomero. Kati kojja yonna ajja nannyunga nga nebimamu ebiina ngamba mulongo mbadde nsaba osituke ogezeeko okola tengerere saagala muwala wange okole kyo yavule ojja tuuka okwagala okuddamu otambula ng'olinga kibaata namugamba ojja sisobola nze gwe mulanga sayadde okusimba tengerere nga njavulanga mwana muto naye mukyo nebaza kojja okunyunga kuba kyayamba abategera ensonga y'okuyunga eyaffe abaddugavu ne bakuyunga nakuteekako obuti bakozesa omuzigo nateekako ebipapula kuba mujjukire nze yanyunga nga nina ebiwundu bakansala mulimu wuzi mulimu ebyuma obumi bwalinga bw'amaanyi kuba bwe yamalanga n'okuyitamu ng'afulumya ekikomera kyaffe nze ge mulanga njavulanga ngenda mu kisenge nga mina eddagala lyange lineebasa mina eddagala erya painkillers tramadol wali wonna mu kumumira nga ntandika okusumagira kati before okusumagira nga nsooka nejjako byonna byansibyeko olw'obulumi buli bubadde tebwebeereka nti munayuganda munange ali eyo nga tosobola teyasobola kutuula mu ngatto zange teyasobola kutuula mu ngatto zange n'azuulira. Tumaze okulongoosa okwokuna then okwokutaano nate nagendako ku TVM kojja wange omukyalo kojja sitaja nayo bagamba
Nensaba obuyambi naye mu kyo we nagenda osaba obuyambi. Muta kunsonyiwamuko saabagamba ekituufu. Nabagamba nali Kenya Lwaki? Olw'ensonga emu ku ndala nti tata mukuza asigaddewo nga tata affe kuba nabagambye mutandika mama ye mama, mama ye tata. Tata wange yafa omwaka gwa 2012 nga ndi mu sinya yakubiri. Mumanyi omwaka gwa 2018-19 waliwo ensonga y'ababaka nga baganya abaana b'obuwala ogenda e Buwarabu. Nze gwe mulanze nebbirira mama wange ekayira manyi nti ngenze Buwarabu. Ne jjajja wange teyamanya kuba yagala kumperekera paka ku basi ze Nairobi Kenya. Nengenda jjajja kanyende nabasiibula bulungi nenve waka. Nengenda paka ku office nenga mama yekaya amanyi nti ngenze wa Buwarabu. Lwaki nagana okwogera nti akabenje nakafunya Buwarabu munansomya baganda bange. Tata wange omukyala tata mukuza mukambwe sijja balimba ne bakazinzi bange bakizibwe bange baganda bange nga bwogamba cousin brother cousin sister abakulu abaana abatata bange otugabana batata bafe ba Luganda bakambwe kuba bajja lwenkomawo ne bajja kuba mto wange kiza atika ifaananyi kusimya mama status WhatsApp ng'atekayo amagulu gange ne babuuza mulongo yabadde ki ne bagivuga paka waka bwe batuuke waka nga sinabye bagamba ne basaba passport ne bagamba sijina ne basandaga muntu bagamba sijina ne bambuuza natambule ne bagamba najidde ku kiwujjo kya nyonyi nga nange neekyawa neevaako nali neevaako sijaba linnya kati omu alina obusungu sijate bagamba linnya nambuuza naye lijja wazoocha what really happened nemugamba nafunye akabenje e Nairobi gye nabadde nkola kuba nasiibula waka nabagamba ngenze kola mu section ya sales nga nkolanga sales promoter mu masimu e Kenya ekiyambo naye ng'ekituufu nze nali Saudi kati bambuuza natambudde nkya medical documents zino ne bagamba sizina tebazimpadde namanya Katonda tajja kutugamba mazima. I held my secret okumala ebbanga naye kyo mu kyo not until last year 2023 when navaayo ku TV emu nenjogera amazima nga binnyiize nze gwe mulaba olwo nga maze okulongosebwa omulundi ogwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu nga 19 July 2022 nenjagala nzeeyo nkuba ekyo era amazima sirabalimba naddayo nagenda Dubai naye nasaba kukola mwezi gumu na kitundu lwaki amagulu nga gaganya saayimirira nga gazimba kuno okwa right oba okwa ddyo ng'amasira gagenda paka kukumba mmanya ntya nga nkomye Uganda kuba nasaba office General bagamba airtel bill era madamu omwe yali akuya abannayuganda mutya madamu Shami yeyanyambako ne tukola paperwork nanzikiriza naye nga baali baŋŋande kuba baali bankola nga nkolera gavumenti eri kuba nali nyambala yero nga nkolera gavumenti eri of which oyo abeera part time domestic worker nga nsobola okujja nenkuba ekiyumba ekimu emyezi gyange 3 nenzayo ku office ne bampa ekiyumba kya nenkuba emyezi 4 nenzayo ku office ne bampa nenkuba omwaka so nasaba kukola mwezi gumu n'ekitundu mba ndi awo November nga 25 nenkome waka nenkubya muto wange kiza kuba yali akuba emyezi 9 e Saudi naye yansooka okudda lwaki simanya jabawo ensonga ziye yakomawo ebyebibye kati mbagamba ebyange nemukuya nemugamba ntuuse kusala ensaba kunyonako era weda ali mu ebya yentebe kuba yali agenze kuja report card z'abato baffe ezakagwa ne kamya nkomayo waka mama ndaba bambi nadamu n'agayiwa nemugamba mama tekiganya naye amagulu gaganye kuba omukyala gwe nali nkolera gwe bagamba kerinnya linnya Madam Fatuma musawo gwe nali nkolera nga mama ye bamulongoseza amavivi gwe nali ndabirira kusonga nina nga kyateka yalaba embeera yange and I openly told her my story nemubuya buli kimu n'asiima amazima gange n'asiima okuba nti saamulimba era nesala kati omwami nga bwambuza mbaddeewo nkya mu kulongosa ennongoseza enjawulo mu kulya n'okubeerawo madamu oyo wange my ex-boss we Dubai omukuwait kuba twasinkana nkama yeyakireta nti twali bakusinkana yeyakiteekawo nti twali bakusinkana yabadde atwanira sijja kulimba mugana wange yabadde aweerezanga obuyambi nga aweereza sente era nga bwazimpeeza okwezenza nga oluusi neekuba enjawulo neŋŋamba mama kanguleyo ttono nkoleseeko nozikola ewaka ntusitookingange emmere enkalu bato bange nembayambako Uganda mensebyosomyo tata mukiza tata waffe aliwo nga tata waffe ayimiridde ne banyinaze ab'obulenzi ab'obuwala ne bakazinzi baffe kizibwe omukulu naye ng'atuwaniridde bwetyo tubaddewo paka wetutuuse ku
okulongosa okwomunaana neneekubira omulanga eri omwami Kiza Peter. Okugulu kuno okutuuka ku nsonga ey'okulongosa okwomunaana nalingaawo nyenze gwe mulambadde ntandise okubebera mpola mpola nga nsimba naye nga sidduka sibuuka ntambula mpola mpola mu ddembe kubeera ebintu byange bya ddembe. Naye ennaku za mwezi 2 Augusito omwaka oguwedde nkuba x-ray ekifaananyi nga kiraga nina amasira mu ggumba. Lwaki kyaviira ddala ku kisowaanyi kye banteekamu e Saudi kyetwaddiramu leeti nga nze Uganda naye nga sirina ssente. Ndi mwana nnaku sijja kubalimba nti ndi mwana mugaga nga sirina ssente. Era omusawo amala okukantema nti amasira galidde area yonna eyakakongovule gambuka waggulu ku Talas then gammalewo of which nina mu kyo akabenje kanditidde bingi bambi nkamasasire. Nina high blood sugar levels sukali wange abeera waggulu, nina pressure eyange ebeera waggulu, ntya mangu oli ne bwajja nankanga bukanzi ntya mangu nekangala siri okay. I'm traumatized, I'm depressed, I'm passing through a lot. At the end of the day, I'm also battling with depression. Nafuna PTS, DDD disorder, post-trauma stress disorder with depression. Sometimes mbeeraawo nga mpya muli nkaaba, mbeeraawo nenekanga nfuna ebyo tebyentisa, mbeera nga agwa amazzi, mbeera nga wanuka ku kalina n'engwa, amadala nze kati ngatya sigasobola. Nga yawe mulaba ndi ku magulu 2 sitambula, ntuula buli kimu kinsanga nekimba kinkolera. Maama wange buli kimu akinkolera ne bato bange. Sometimes ntuuka ne ndowooza oba mbamenya naye nga gwe kyenyinza okukola tasi kubagamba neyanziza, maama neyanziza, bato bange neyanziza, bakulu bange neyanziza. Kati kiki wandyagadde omulabi wa Spotlight kyayinza okuyambako kyolaba ekikulemeredde okutuuka okuddawo naawe otandika okwekolera nga ssente? Omulabi wa Spotlight ali eyo wena andaba, nsaba mukono ogw'ekisa okunkwasizaako, okunkwatirako ku mbeera eno gy'erimu ey'olulumi. Nsaba okunkwasizaako ku nsonga y'eddagala, nsaba okunkwasizaako ku nsonga ebyokulya oba ekyokulya, nsobole okuba nti nzijanjabibwa ntereere nsuuke nziremu nate nsimbe ku magulu gange 2. Omukama nga asiimye nziremu nkole. Era naye naali eyo andaba ng'olina omulimu. I'm a very bright girl, I have very beautiful brains and I'm very very intelligent. Asoma era ndi willing okuba nga nkola ki nga nziramu noonya omunnate. Omukama nga asiimye oba waliyo omu mumwe anampita nenkola. Nakola business administration, natandika certificate nemala nenkola diploma, nali upgrading to bachelors naye akasente nekeekwata lwakuwanga Mukama naye nengenda kukyeyo enafunira ebizibu. Okay, sibula kulabirate wa Spotlight n'amannya n'okubaagaliza omukisa n'okwagala okukuteekamu okubuyambi kisobole okukola. Omulabi wa Spotlight nga tetunaba kugalawo oba okumaliriza emboozi yange, nsaba yena ali eyo yena andaba, bamama bataata mwena abanakazadde b'eggwanga, omuzire tisaba omusamali omulungi, nsaba okunkwatako ku nsonga y'eddwaliro ey'eddagala. Sawa yakati noonya obukadde 2 ng'obaze eddagala lyonna, reviewed byonna, physiotherapy byonna ali eyandaba yali ayiseko mu mbeera gyensemu oba era afunyeko omuntu ayiseeko mu mbeera eno. So okubeera nga ntereera mu myezi nga 6-8 oba mwaka nzirewo nsimbe ku magulu gange. Naye nga nsiimye nnyo emboozi yange yeeyo, amannya Nakato Lydia Senoga naku omufumbe. Nga tonnaba kusiibula tulanga olina byonyumiza nga ebiseera ebisinga tulowooza nti abasajja naddala abawalabu nti bonna babi oba abakyala bonna abawalabu nti bonna babi, naye olina ate abamu boogenza onokolayo. Kiki ekireetera abamu okufuuka ababi, abawalabu abo ddala babi bonna? Sijja kulimba mukulu Kiza Peter nga nange, sijja kulimba, nja kwogera mazima. Nze omuntu bw'atanambuuza ensonga y'abawalabu, I'll give you A and B. A bye birungi, B bye bibi. Omwarabu mulungi, omwarabu mubi, naye ebeera chance nga ogamba chance time mukisa. Nsaba Katonda nakuwa omuntu omulungi.
mu ntandikwa mukama wange yali mulungi naye gye yagendera era muwulidde emboozi yange ate muganda we nanfuukira ne tukwatagana ne tubondinga ne tuba nti ki tufuuse kimu nga ndi part of the family nga tuli wamu bawaka. Omwarabu mulungi at the same time omwarabu mubi. Omwarabu muyinza okwamu akaseka kati musawa ng'emu ku bbiri kuba kati ogenda okuddamu oshuka omutunuulira ng'anyiizi ajja kukwawulira oluba awogana otye era obanga okaabakaaba kati nze nina ekyejo naye nkikola ekisaanidde kuba enaku yange ngimanyi nali nze omuntu alina amaziga ag'amangu nkaaba mangu ate binyiga mangu like oba ndi so soft sibitegeera. Emotionally I break easily. So buli we yanyiizanga buli we yamboggoleranga bambi nenkaaba nengenda mu kinaba ninaabanga amaaso gange nenziddeyo ne nkikola emirimu gyange. Kino olowooza bakikola lwa bukyayi kusosola oba ze embeera ze era beeyisa batya ku bawalabu bannaabwe? Si bonna, si buli mwarabu mubi. Abawalabu nga bwengambye era osanga omungi mulungi osanga omubi aba mubi. Naffe wano e Uganda ngera bw'ogamba nti otumiza omukozi avudde embala azze bazze okukolera bannayuganda banne nga baganda. Omwana ava embala munyankole oba mukiga tugambe tamanyi Uganda era wabeerawo ola mu buli nsi mu buli mawanga na buli ddiini na buli bantu tubamu embeera y'okusosola racism okwesosola. Lwaki basosola nti ffe tuli baddugavu ffe tuli nkima bo bamagulu meeru bacerupe bo beeru kyekyo tukiina kubanga asijja agamba nti omwarabu yekaya mubi n'omuzungu asobola okuba omubi n'omuzungu mubi at the same time mulungi kubanga teri muntu atuukiridde we are not perfect tuli Katonda. Nobody is perfect. Ffe nga humans babeera bakambwe ku baddugavu bokka oba ne obasanga nga ne ku muwalabu munne nabo babeera omusanga ne ku muwalabu munne nga mukambwe kuba gye nsembedde e Dubai office ng'obasanga ayombesa muwalabu munne so it is natural like nga era omunauganda osanga nga waana nauganda munne oba osanga omuganda nga waana n'omunyankole oba osanga omunyankole nga waana n'omunyarwanda oba osanga omunyarwanda nga waana na omunakenya bwekityo like tribes nationalities clans bwekityo kiri kuba naffe abaddugavu tukikola ngera mbawadde example yo otumiza omukozi yonna gy'avudde n'ajja ewaka temumanyi si nzaalo ye wammwe you just have to learn to adjust ne mu blending ne mukwatagana n'omusobola okuba ekimu. Okay, omulabi waffe wa Spotlight News Media eyo y'emboozi ya Nakato ey'omu Buwalabu wazayitamu n'agamu ku magezi g'awadde n'obutakulowoozesa nti buli muwalabu mubi wabula ekyo kya bulamu bwa muntu. Bw'alina obuyambi osobola okuyisa no ku Spotlight News Media okusaba ennamba ne tumukutuusaako obutereevu n'osobola okubaako ky'omudduukirira mukyala mukozi era asobola okwebeezaawo singa anaaba azze mu bulamu bwe obutuufu kuba emyaka 5 gy'amaze ng'atudde wansi ng'ayambibwa buyambibwa okuva mu bazadde be ne baganda be kintu kiwanvu nnyo. Weebale nnyo gwe omuzira kisa anaavaayo okudduukirira Nakato okulaba nga naye addamu okutambula n'okwekolera. Goberera wano ku Spotlight tujja kuba tukuleetera emboozi ez'enjawulo ezikwata ku bantu ab'enjawulo. Nze Kiza Peter, Spotlight yongera okutugoberera n'okusharinga subscribinga okwongera okuyamba abantu ab'enjawulo.